Haleluya. Yesu yebazibwe. Mulamusiza akumena mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Mwana wa Katonda omulamu. Emirembe gya Mukama waffe yeyongera okuba nammwe. Njagala okusooka okwebaza Katonda ankuumye nga ndi mulamu, ate nammwe abakuumye nga muli balamu. So tumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, ate n'okusingira ddala ekirabo eky'obulokozi. Amannya n'eddoboozi Bajimbe Brian Mark. Olw'ekisa kya Katonda ndi muweereza era nga nva mu buweereza obuyitibwa Gate of Heaven Ministries International, busangibwe Namuwongo, Kanyogoga, wakati mu kibuga ky'eggwanga eyo Mukama gy'atutuma. Olwait, olwaleero njagala okwogera ku birooto 7, 7 dreams indicating it is your time. Ebirooto 7 ebiraga nti buno bwe budde bwo. Kusookera ddala Bayibuli eyogera mu kitabo kya Yobu 33 olunyiriri olw'14 nti kubanga Katonda ayogera omulundi gumu, ewaawo emirundi ebiri abantu newankubadde nga tebassaayo mwoyo. So nti Katonda ayogera omulundi gumu, ewaawo ebiri. So Katonda ayogera buli lunaku, buli ssaawa, buli kadde naffe, kubanga tuli bantu be. Era nga bwe kyawandiikibwa nti mu kitabo kya Romans Abaluumi olunyiriri olw'omunana, essula ey'omunana olunyiriri olw'14 nti abaana ba Katonda balungamizibwa mwoyo wa Katonda. So Katonda ayogera naffe buli kiseera. Omwoyo omutukuvu ng'ayogera naffe, ebyo biva ku mmeeza ya Kristo byafuna eri Katonda. Naye oba oli awo tutambulira mu maloboozi, tutayinza kuwulira oba kutegeera ki Katonda kyayogera naffe. Olumu ne tulowooza nti endowooza yange eŋŋambye, abalala ne babitaaminga mu Luzungu nti my instincts. So kale naye nga ffe bwe tuweebwa omwoyo omutukuvu, omwoyo omutukuvu abeera always ayogera gye tuli ku lw'obulungi waffe. So ate obutagwa mu bunnya n'obutaweta eri ekkubo ly'omubi. So kati tetubiwulira, tutabiwulira oba tutabitegeera, kati Katonda akomawo n'ayogera naffe mu birooto okusobola okutulaga. Bayibuli etugambye nti ayogera gumu, weewaawo ebiri, abaana b'abantu ne batassaayo birowoozo. 15 agambye mu kirooto. Katonda ayogera mu kirooto, mu kwolesebwa okw'omu kiro, otulo otungi bwe tukwata abantu nga babungoota ku kitanda. So Katonda ayogera naffe mu kirooto, ako kabonero ddala akakakasa. So ebirooto bingi nnyo. Kati ndowooza eno vidiyo eyinza okuba ya 69 ku YouTube channel yange eno. So bingi nnyo. Obanga olina ekirooto kyonna ekikubuzaabuza, osobola okuyita ku channel eyo Mukama nga waali omulamu, n'otegeera Katonda kikyayogera naawe, kubanga tuli mu biro eby'oluvannyuma, Setaani ng'anoonya okubuza bangi, ate nga ne Mukama ayogera. So tutawulira Mukama. Bayibuli egamba Katonda ayogera ne Sawulo mu kitabo kya Judges 15. Judges Samwiri ekisooka ndoza 15. Samwiri ekisooka 15. Samwiri ekisooka 15. Yes, nti awo Samwiri n'agamba Sawulo nti Mukama
Mukama yantuma okufukako amafuta okuba kabaka w'abantu ba Isirayiri. Kale nno kaakano olulira eddoboozi lya Mukama. So Yesu weewo Katonda yatuma Sawulo okugenda okukola omulimu. Sawulo n'akola bitundu n'agwa. So naffe mu biro bino eby'oluvannyuma Katonda ayogera naffe, naye ebirwana tugwe biyitirivu ddala. So kusaba osubscribing ku channel eno, atonyige ka notification bell, bw'onookanyiga buli video enejja gy'oli newoonooba nga toliiko message ejja kujja nti waliwo video empya ezeeyo. Ate onoonyiga like, ogenda kubanga ogiyambye YouTube okugyongerayo eri abantu abalala okuyiga okutambuza omulimu gwa bwa Katonda. Tuwulire Katonda ki kyatugamba mu biro bino era tutegeere eby'oluvannyuma tuleme okubula, kubanga bw'ati bw'ayogera mu Koseya nti abantu bange bazikiridde olw'okubula okumanya. So sitwagala tubeere mu kika ky'abantu abafaanana bwe batyo. Kale olwaleero nkuleetedde ebirooto 7, 7 dreams oba ebirooto 7 ebiraga nti ebiro byo bituuse, nga bwe tulabye nti Katonda ayogera mu birooto. So nti ebiro byo bituuse. Ekirooto ekisooka Omwoyo Omutukuvu kyakozesa mu kirooto okukulaga nti ebiro byo bituuse, nti oli mu biro, oba byakufumbirwa, oba byakuweereza, oba byakukola, oba byakusanyuka, oba byasanyu. So ekirooto ekisooka kwe kuloota ng'olaba essaawa. Buli lwoloota ng'olaba essaawa eri ku kisenge, obanga essaawa etambula, naye oba tutegedde kabonero. So naye oba tutegedde obudde buli ssaawa mmeka. Abamu bategeera essaawa la tebategeera, ne kasita ogiraba kaba kabonero akakulaga nti ebiro byo bituuse, oli mu biro. It is your time, not season, but it is your time. Biba biro byo okuyingira mu ssanyu, joy unspeakable, okuyingira mu mirembe, okuyingira mu kujagonya, okuyingira mu ebyo bulijjo by'osaba Katonda. Okujjako ng'oloosa essaawa n'ogiraba ku kisenge neewanukayo neegwa neemenyeka, ekyo kiba kibi. So si kyentegeeza. Abalala osobola okuloota ekirooto ng'obuuza ssaawa mmeka, ne bakuddamu ssaawa ziri bwe ziti. So kyekimu Mukama aba akulaga bino bye biro byo, era oba olina kugulukuka n'osinza Katonda, n'ogulumiza Mukama, n'osaba n'ogamba Mukama kimbeeko, n'osaba Omwoyo Omutukuvu akuteeketeeke ku lwa sizoni ereme kukuyitako, oba ku lw'ebiro ebyo, ku lw'obudde obwo, mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Ekirooto ekyokubiri, bw'obanga oli mukyala weeroota nga ozadde, sigambye ng'oli lubuto, ekyo kirala. Oloota nga ozadde omwana, Kama yeebazibwe. So oloota nga ozadde omwana, ekiraba. Naye nga toli lubuto ate nga tosuubira kuzaala, obanga n'ebyokuzaala si byewerowoozaako, naye ne weeroota nga ozadde omwana, kaba kabonero akalaga nti biro byo era ebyessanyu, okujaganya n'emirembe biba okwanukulwa oba okufuna ekyo Katonda kyaba akuteeketeekedde. Bw'oba oli musajja oloota omwana omuleze ng'oleze kabebi akato, era naawe kyekimu. Ekirooto ekyokusatu kwe kuloota nga oli mu lyato, ng'oli mu lyato nga you are sailing, oli mu lyato oba ekidyeri ship, nga you are sailing. Kano kaba kabonero akakulaga Omwoyo Omutukuvu aba akulaga nti bino bye biro byo. Naye obanga si gwavuga, Omwoyo Omutukuvu aba akulaga nti bino bye biro byo ebyokufuna connections. So ekyo kitegeeza connections, oba waliwo olugendo Mukama lwaba ali okuteekerateekera, olugendo olwo nga lugenda kuba lwa bulungi era nga lwa ssanyu. So obanga obiroota bye biro byo. So olubimanyi okujja olw'omudirigana nga Mukama akukkaatiriza nti golokoka weeteeketeeke mu linnya erya Yesu okulaba obulungi bwa Katonda. Ekirooto ekiro kyakuna ndowooza. Ekyokuna kwe kulaba mu kirooto ng'omeze erinnyo eppya. Sigambye amannyo naye ngambye erinnyo eppya. So okulaba ng'omeze erinnyo era kiba kirooto ekiraga nti this is the new season oba
the new season in your life oba the new phase in your life okulaba essanyu lya Katonda oba n'okuddibwamu oba okufuna ebyo byobadde okkiriza Katonda okuweebwa. Ekirooto ekyokutaano kwe kulaba mu nsi y'omwoyo oba mu kirooto nga yeebase n'oloota nga okoze ebibuuzo naye mu bibuuzo n'oddibwamu oba n'ofuna ne results oba max nti nga okoze ebibuuzo pepa n'ogiwayo ne bakugolola ne bagikuddiza ng'oyise. So kaba kabonero akalaga nti essaala z'osabye ziri tested era ziri answered oba okusabako so oba oddiddwamu season eyo oba ebiro ebyo oba ogenda kulaba obulungi bwa Katonda. Tekisobola kubeera otherwise okujjako nga tokiroose oba okujjako nga gwe lootegese. So okukola ebibuuzo n'oweebwa results kyanjawulo okukola n'owaayo naye n'ozuuka nga tofunye results oba n'okola n'owaayo pepa kyanjawulo nakyo. So kale ekirooto ekyomukaaga kwe kuloota nga oguza omugaati. Omugaati gutegeeza ebintu bingi. Mu videos ze tulina wano mulimu n'ekirooto ekikwata ku mugaati, dream about bread, omugaati oba emmere. So omugaati tujjukira Naomi yasenguka mu Bethlehem n'agenda mu ensi gye yagenda kubanga enjala yali egudde. We yatuukayo era nayo n'afiirwa abaana be n'omwami we n'akomawo Isirayiri kubanga Isirayiri omugaati oba emmere Katonda yali akomezaawo omukisa ogwo oba emmere so eri Isirayiri. So ekitegeeza omugaati okuloota nga oguze omugaati oba nga omuntu akuwadde omugaati era kaba kabonero akalaga abundance mu Luganda kitegeeza omuyiika oba ebintu ebingi oba season empya ate era omugaati gutegeeza ekigambo kya Katonda. So kisinziira context kyekirooto engeri gy'okifunyemu. Njakuwa ekyokulabirako. Omuntu bw'obeera nga weebase n'oloota ekirooto mu kirooto ekyo n'olaba ggoonya ng'eri mu mazzi naye ng'amazzi makakkamu gali kaamu. N'omulala n'aloota ekirooto n'alaba ggoonya ng'eri mu mazzi naye ng'amazzi masiikuufu nga gali troubled oba nga galiko turbulences. So ekirooto ekyo kiringa ekifaanagana but in actual sense si kyekimu. Context ekyusa ekirooto ekyo eba kiba kikyusa kiba tekikyali nga bw'okirowooza oba kiringa omuntu w'onooloota nga mudduka ensolo n'ekukwata n'ekusika nga ekutwala mu kinnya oba omusoto oba ekibe then omulala n'aloota ng'ensolo emugoba n'agwa eba egenda omukwata n'asisimuka. Si kyekimu. According to the context si kyekimu. Biba birooto byanjawulo. Kale ebirooto tebabikuraminga oba tebabikwata n'ogamba baatusomesa kino kitegeeza kino. So context kikulu nnyo mu kirooto. Actually ekifo mw'okirootedde nakitandise kitya ne makkati gaakyo negye kikomekereza eyo interpretation y'ekirooto. Jjukira nabasomesa nti ekirooto they don't give the meaning of the dreams oba they don't translate the dream but they interpret the dream. Dreams are interpreted but not translated. Ekisembayo namba 7. Namba 7 okay, namba 7 oba namba 6 nduza namba 7 kwe kuloota nga okungula ng'oli mu nnimiro okungula oba okungula kasooli oba okungula kinaye nga oli mu harvest. Kaba kabonero akalaga nti bino byebiro byo. Pozi ekira kinjagala okugamba nti osobola okukiroota ng'oli musumba ng'oli mutumi oba oli musumba nga nze ate omulala n'akiroota nga businessman. Buli omu mu sekita mwole kitegeeza byebiro byo ebyokulaba obulungi bwa Katonda mu linnya erya Yesu. Then okay kankwende namba 8. Namba 8 nga maliriza kwe kuloota nga ng'oli kuvuga emmotoka oba ng'odduka emisinde n'otuuka ku traffic lights naye ng'ebitala biriko green oba ne biraga green. So kaba kabonero akakulaga nti mwana wa Mukama oyingidde ebiro byo. Okay, Mukama abampeera omukisa
ebirooto bya leero webityo bibadde. So kusaba subscribinga, nyiga notification bell, likinga, buuza kyotomanyi. Enamba yange ya simbyewo 70 yambulako, so ngenda kukola bukozi replacement. So gwe wena abadde ayimirira naffe ng'olusupportinga obuweereza, Mukama akuwa omukisa era nyongera okusabira. So tosindika kimu kyo kya 10 datawo oba bweyamu oba nsigo ku namba eyo as per now, paka nga maze okuleeta further information oba nga maze okugizaawo. Wabula waliwo enamba endala gye nkozesa eri 07 09 79 519. So kyonna kyoyagala okuyimirira naffe osobola okuyita ku namba eyo. Mukama akutuweera omukisa. Poze tulinde mu process twagala kugaziwa mu linnya erya Yesu. Okugula ettaka tuli wafunda, twagala okugaziwa n'okugula emizindaalo. So byonna toto twetaaga miliyoni za Uganda nga 15. Kale Mukama abakuwadde omukisa mu linnya erya Yesu osobola okuyimirira naffe. Mukama n'akuwa omukisa ku lw'omulimu gwe. Otherwise katusabe essaala esembayo, katusabe essaala eggalawo mbasiibule. Ominza ebintu byonna njagala okwebaza ku lw'omwoyo w'okubikkulirwa amagezi, okutegeera n'okumanya. Nyimusa ekibiina mu maaso go buli awulidde ebintu bino Mukama nga abadde abiroota. Omwoyo omutukuvu muwa amagezi okweteekateeka ku lwa sizoni gy'omuyingizaamu oba ku lw'ebiro, ku lw'amagenda ge n'ebyo by'oteekateeka okumuwa bireme kumuyitako. Bangi bakaba ebiro nga webayiseeko, naye buli agwa ku vidiyo eno leka ekisa kye kimuteeketeeke aleme kuyitwako Mukama. N'abadde tabiroota muwa biroote, n'ataloota muzibula amaaso ag'omwoyo mu linnya erya Yesu. Atandike okuloota, atandike okutegeera okwagala kwo gy'ali mu linnya erya Yesu. Webale omwoyo wa Mukama, webale mu linnya erya Kristo Omunazaalesi. Shalom, shalom, bye bye.